Wano Kiboga wetuli. Omukulembeze Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine abaana b'ekiboga bamwaniriza mu mukwano mungi gw'ekitalo nti atuuse kati ekiboga ate asobole okwolekera wali ekibuga Hoima. Wano watuuse era wano wali ekiboga neeraba omukwano laba ennyaniriza y'ekika ekyawaggulu abaana b'ekiboga gye bamwaniriza. Kale omukulembeze ayingidde Lwamata. Ali Lwamata wayingidde baganda bange. Omukulembeze ayingidde Lwamata. Enkuba ebadde nnyingi nnyo naye terobedde bantu kujja. Enkuba etonnya naye tekirobedde bantu kusimba bitooke, tekirobedde bantu kuvaayo kumwaniriza. Ayingidde Lwamata omukulembeze. Essaawa yonna ab'ekiboga mu tawuni abatuukako. B'ekiboga omukulembeze ali Lwamata. Omukulembeze ali Lwamata mu tawuni lyerina essanyu lye mulaba essaawa yonna abatuukako ab'ekiboga. Omukulembeze ayingidde Sabbiiti ey'okusatu ng'atalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olunaku olwaleero lubadde lwa mukisa okuva lwe yasimbudde ekigere mu maka ge emagere okutuuka wano. Enkuba ebadde empitirivu nnyo naye era tekirobedde bantu kuyimirira mu bitundu bya njawulo okugeza ng'Ekakiri, Wakiso, Namusera n'ebitundu ebirala ebyetooloddeko awo. Obedde abantu bayimiridde ku makubo okumuwubirako wakati mu nkuba empitirivu.
wetutuukidde Lwamata essaawa zino wetuli nga enkuba ekendeddemu naye era abantu muganda wange bangi nnyo bamulindiridde Lwamata. Tuddako Kiboga olwo nno tulyoke tuyingire Hoima butereevu ayingidde abakyala n'abaana bonna bavayo okuwubira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuwerekerako wano mu tawuni y'e Lwamata. Muganda wange abantu batimbye ebitooke ku luguudo luno, batimbye ebbaluuni, waliwo buno obuntu bwa Krismasi edda obumasaamasa mbulabyeko mu kibuga ky'e Lwamata nga buyitirivu nnyo babutimbye. Abamu bataddeko zi disco light engeri y'okwaniriza omukulembeze waabwe gwe balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okuva e Lwamata okutuuka Kiboga distance ntono nnyo, era tugenda kuba tutuuka Kiboga essaawa yonna. Olwo nno we tunaava omukulembeze ayorekere ekitundu eky'Hoima. Hoima eno waliyo kampeyini z'okujjuza ssentebe wa LC5 era nga NUP National Unity Platform eyinayo candidate mulambirira okulonda ku Lwakuna lwa wiiki eno gye tugendamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Lwamata essaawa zino. Bakugamba nti ekibuga ky'Ekiboga kirimu abalonzi abawerera ddala. Kirimu abalonzi abawerera ddala obukadde 6 n'ekitundu. Kuno kuliko abavubuka obukadde 4 mu emitwalo 3. Ate ku bano abalonda abaregisteringa kuliko obukadde 4 mu emitwalo 10. Ate ku bukadde 4 mu emitwalo 10 abavubuka obukadde 4 mu siringi 9 bawagizi b'enkyukakyuka. Muno mulimu National Platform, FDC ne DP bo babeera ku ludda luvuganya. Kitegeeza NUP era esigala yekyasinzizaamu amaanyi mu kibuga kino. Ekibuga ky'e Lwamata tukivuddemu baganda bange. Ekibuga ky'e Lwamata tukivuddemu essaawa yonna tuyingira ekibuga ky'Ekiboga. Ab'Ekiboga mweteeketeeke okwaniriza omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ani atwala ekibuga ky'Ekiboga? Omubaka omukyala aliyo Christine wa National Unity Platform. Kitegeeza nti enteekateeka eteeka okuba nga eri so smart mu kitundu kino. Nkugambye muganda wange ekitundu ky'Ekiboga kineno kirina abalonzi abawerera ddala emitwalo obukadde 6 n'omusobo. Era nga wano nnaku olwaleero Kyagulanyi wagenda okunoonya akalulu ka ssentebe okujjuza ekifo kya ssentebe LC5 sako n'okwogerako abantu beeno bakulaga nti ekibiina kya National Platform kyekikyasinze okubaamu n'abalonzi abangi. Ekibadde mu bubuga obw'enjawulo muganda wange nja kukikunnyonnyola nga bwe tutambula okuyingira ekibuga ky'Ekiboga. Okuviira ddala ebwayise abantu babadde bayimiridde wabbali w'ekkubo yadde ng'enkuba ebadde nnyingi nnyo, naye abantu babadde bayimiridde ebbali w'ekkubo muganda wange okuwubira ku pulezidenti waabwe omulonde. Wetutuuse mu bitundu Hoima, yes, Nansana, Nansana, yes, Nansana wonna, Kakiri, Namusera, Wakiso, ebitundu bingi nnyo ng'abantu bayimiridde ebbali w'ekkubo muganda wange bagenda maaso n'okuwubira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bbanga eritali lya wala tugenda kuba tuyingira ekibuga eky'Ekiboga. Mu bbanga eritali lya wala tugenda kuba tuyingira ekibuga eky'Ekiboga. Wano nno kiteeberezebwa nti abantu basimbye eddenkala zonna zenkulaga. Abantu basimbye ebitooke emabbali w'ekkubo okuwubira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ntambula eno. Gwe anaava ku mukutu ogenda kusubwa nnyo nga tuyingira ekibuga ky'Ekiboga. Ababodaboda batandise okumuwerekera okuviira ddala Nansana awo ku masitoowa. Kwe bali emabega. Omukulembeze awerekeddwako ababaka ba Parliament okuva mu kitundu kino naddala b'ekibiina ki National Unity Platform. Abo abantu benkulaga bayimiridde ebbali w'ekkubo at least bawulire ku mukulembeze waabwe.
abantu abo bayimiridde ebbali w'ekkubo, abamu baanoze ebikoola, abalala basimbye ebitooke mu ngeri y'okwaniriza omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli ku Geto TV, amanya nze Buganda Ronald Mugenyi muganda wange okutuusaako biki byonna ebigenda mu maaso mu lugendo luno. Olugendo luno lubadde so blessed nti enkuba nnyingi nnyo etonyedde ddala. Lengera abantu ebbaliwo, lengera abantu ebbali w'ekkubo muganda wange mu nkuba eno efudde emba, naye lengera abantu abali ebbali w'ekkubo mu nkuba efudde emba. Enkuba mpitirivu nnyo, naye at least abantu balemeddeko okumulaga omukwano saako n'okulaga enkyukakyuka, n'okulaga nti bali riri okuwerokaminga enkyukakyuka. Kano nno kabonero ka buzira nnyo 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 naddala eriffe Abafirika, nti enkuba weetuukira okutonya, omuntu n'asigala ng'ayimiridde ebbali w'ekkubo, omuntu n'asigala ng'akyawuuba, omuntu n'asigala ng'akyali musanyufu. Kabonero ka nkukunala okulaga enkyukakyuka nti abantu biri bali so willing okuwerokaminga enkyukakyuka. Abantu abamu olw'essanyu eringi abayitako nga n'okumulaba tebamulabye abayitako nga n'okumulaba tebamulabye, so ng'agezaako okubawumirako, naye ate bo kye baamanyira kirala nnyo, kye baamanyira kirala nnyo. Geto TV tukutuusaako olutambula lwonna nga bwe lugenda okubeera muganda wange. Geto TV ekutuusaako buli kimu nga bwe kigenda okubeera. Ayingidde sabbiiti ey'okusatu omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amasannyalaze gakulalula. Nze gambye amasannyalaze ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gakulalula. Obeera omusawo ne weerabira nti oli musawo, obeera omusomesa ebyobusomesa n'obiteeka eri, obeera profesa ne weerabira nti oli profesa. Abayitako nga n'okumulaba tebamulabye, so ng'agezaako okubawumirako, naye ate bo kye baamanyira kirala nnyo, kye baamanyira kirala nnyo. Geto TV tukutuusaako olutambula lwonna nga bwe lugenda okubeera muganda wange. Geto TV ekutuusaako buli kimu nga bwe kigenda okubeera. Ayingidde sabbiiti ey'okusatu omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amasannyalaze gakulalula. Nze gambye amasannyalaze ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gakulalula. Obeera omusawo ne weerabira nti oli musawo, obeera omusomesa ebyobusomesa n'obiteeka eri, obeera profesa ne weerabira nti oli nti abantu biri bali so willing okuwerokaminga enkyukakyuka. Efudembye amakyagaleero abantu bakyayimiridde emabbali w'ekkubo at least okwaniriza ku mwagalwa waabwe His Excellency Robert.
abantu abamu olw'essanyu eringi abayitako nga n'okumulaba tebamulabye abayitako nga n'okumulaba tebamulabye so ng'agezaako okubawumirako naye ate bo kye baamanyira kirala nnyo Geto TV tukutuusaako olutambula lwonna nga bwe lugenda okubeera muganda wange Geto TV ekutuusaako buli kibuga bwe kigenda okubeera ayingidde sabbiiti ey'okusatu omukulembeze His Excellency Zoba Kyagulanyi Ssentamu amasanyalaze gakulalula nze gambye amasanyalaze ga His Excellency Zoba Kyagulanyi Ssentamu gakulalula obeera omusawo ne weerabira nti oli musawo bw'obeera omusomesa ebyobusomesa n'obiteeka eri bw'obeera profesa ne weerabira nti oli profesa naawe ku masitoowa gwe bali emabega omukulembeze awerekeddwako ababaka ba paalamenti okuva mu kitundu kino naddala b'ekibiina ki National Unity Platform abo abantu benkulaga bayimiridde ebbali w'ekkubo at least bawulire ku mukulembeze waabwe abantu abo bayimiridde ebbali w'ekkubo abamu baanoze ebikoola abalala basimbye ebitooke mu ngeri y'okwaniriza omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oli ku Geto TV amanya nze Buganda Ronald Mugenyi muganda wange okutuusaako biki byonna ebigenda mu maaso mu lugendo luno lubadde so blessed nti enkuba nnyingi nnyo etonyedde ddala lengera abantu ebbaliwo ekkubo muganda wange mu nkuba efudde emba naye lengera abantu abali ebbali w'ekkubo mu nkuba efudde emba enkuba mpitirivu nnyo naye at least abantu balemeddeko okumulaga omukwano saako n'okulaga enkyukakyuka n'okulaga nti bali riri okuwerokaminga enkyukakyuka kano nno kabonero ka buzira nnyo naddala eriffe Abafirika nti enkuba weetuukira okutonya omuntu n'asigala ng'ayimiridde ebbali w'ekkubo omuntu n'asigala ng'akyawuuba omuntu n'asigala ng'akyali musanyufu kabonero ka nkukunala okulaga enkyukakyuka nti abantu riri bali so willing okuwerokaminga enkyukakyuka essaawa yonna tugenda kuba tuyingira Kiboga baganda bange naye mu nkuba efudembye amakya ga leero abantu bakyayimiridde emabbali w'ekkubo at least okwaniriza ku mwagalwa waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abamu olw'essanyu eringi abayitako nga n'okumulaba tebamulabye abayitako nga n'okumulaba tebamulabye so ng'agezaako okubawumirako naye ate bo kye baamanyira kirala nnyo Geto TV tukutuusaako olutambula lwonna nga bwe lugenda okubeera muganda wange Geto TV ekutuusaako buli kibuga bwe kigenda okubeera ayingidde sabbiiti ey'okusatu omukulembeze His Excellency Zoba Kyagulanyi Ssentamu amasanyalaze gakulalula nze gambye amasanyalaze ga His Excellency Zoba Kyagulanyi Ssentamu gakulalula obeera omusawo ne weerabira nti oli musawo bw'obeera omusomesa ebyobusomesa n'obiteeka eri bw'obeera profesa ne weerabira nti oli
Profesa n'osooka obuukabuukamu awo ayijampu n'osanyukasanyukamu awo n'okuba enduulu ey'obuzira ng'olabye ku mukulembeze wo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero ayingidde sabbiiti ey'okusatu munnange nga atalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Yatandikira Mbalala ennaku z'omwezi zaali 28 bw'atyo bwe yava Mbalala yatandikira Mbalala ennaku z'omwezi zaali 28 bwe yava Mbalala munnange n'ayolekera ekitundu eky'e Fort Portal bwe yava Fort Portal bw'atyo n'ayolekera ekitundu eky'e Kasese bwe yava Kasese n'agenda Kabaale bwe yava Kabaale n'agenda Mayuge. Mayuge eno yakuba ebisaawe bisatu ebisaawe bagoyinza okuyita agasaawe asatu agajjudde nga gajjudde namungi w'omuntu. Era olunaku olwo yavaayo nga musanyufu nnyo kubanga abantu baali bayitirivu nnyo ddala. Bwe yava eno muganda wange yayolekera ekitundu ekyebusiya. Busiya kyali so massive nayo. Bwe yava Busiya bwatyo n'agenda Mbale bannaffe abagisu abazinyi b'obudodi. Bwe yavudde yate Mbale n'ayolekera ekitundu ekyeruweero. Naye yonna gye nkugambye jazze ayita wabadde namungi w'omuntu. Abantu babadde bangi nnyo, abantu babadde so winning, abantu babadde bamalirivu nnyo, abantu babadde bamulaga omukwano, abantu babadde bamwaniriza, abantu babadde basimba ebitooke, abantu bazze n'ebisibu byabwe, abantu basanyukidde ofiisi zazzagulawo, abantu bazze beeyala mu kkubo, abantu bazze balaga nti ddala ne pulezidenti gwe twalonda mu bitundu bino. Ab'ekibuga mu ddakiika ezitali za wala omukulembeze ayingira ekibuga Kiboga abali ku Geto TV nga muli mu kitundu ky'ekibuga wano weebalaga ndowooza mutegeerawo bulungi kilomita ntono nnyo ekibuga ky'ekibuga omukulembeze akiyingira mu butongole. Ab'ekibuga mwetegetegeke okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate yeeyongereyo Hoima gy'agenda. Abaana b'ekibuga ensonga muzitegeera bulungi nnyo. Mwali badde essaawa zino mwatandise dda okweyiwa ku kkubo okulaba nga mwaniriza omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atuuka mu kitundu kino. Kugambye kababe bazimbi ekkubo ne balisalako nga baagala waakiri ababuuze kuba no bazimbi bakola wano naye bavuddeyo kubanga Kyagulanyi bamuyinamu essuubi. Abo no babadde ku Geto TV nga kwe balabira era babadde bamulaba bulungi wa waatuuse kwe kutandika okweyiwa ku kkubo. Ab'ekibuga, the president is on his way coming just a few minutes from where we are, just a few kilometers from where we are. I cannot tell where we are exactly, but the president is on his way. Few minutes. I would have told you an hour, but it's less than an hour. Just a few minutes plus some seconds. Omukulembeze agenda kuba abatuuseeko. Ani abuuza ekika ky'essimu kyenkozesa ekitayitamu nkuba wajja kubalumya mitwe. Anyway, abaana b'ekibuga omukulembeze abatuukamu essaawa zonna. Akabuga kano keetuuseemu kankabalage ndowooza mujja kuba mutegeera eddakiika zirimeka omukulembeze okutuukawo. Mujja kuba mutegeera bulungi abantu beeyedda mu kkubo. Mu nkuba eno efudde emba empitirivu ennyo. Abantu beeyedda mu kkubo. Lengera we bagoba emmotoka, bajja emmotoka gy'eri obugumiikiriza bubasuseeko.
Alright, enkuba eri mu kufuda emba mu kitundu kino, but people are standing outside of the Lord welcoming His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, at least a wave. Ne bamuwubirako buwubizi we bati byesanyu muganda wange abantu bano gye balaga omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda okwaniriza omukulembeze mu bungi we buti. Mwebale obutamusuulirira ssaako n'okumwagala ennyo. Essaawa zonna omukulembeze ayingira ekibuga Kiboga. Ayingira ekibuga Kiboga. Muganda wange ogenda n'olaba abakyala abakulu abalina okuba bajjajja baffe, abalina okuba bamaama baffe nga bayimiridde emabbali w'ekkubo nga nabo bawanise ekikonde akabonero aka NUP oba akabonero aka People Power. Ogenda n'olaba abasajja bakulu abalaalo emmotoka bagibuuseeko, abalaalo emmotoka bazirese awo, abalaalo emmotoka bagirese mu kkubo. Lengera abakyala bano bakyala bakulu biri naye enkyukakyuka omukyala alaluse nze gambe zino feezi tosobola kumulaba n'osigala kyekimu. Bamaama baffe, bataata baffe, bajjajja baffe, basenga baffe, bakojja baffe, bannyinaffe, bato baffe, bakulu baffe, banaddiini, abasirikale mu bitongole ebyenjawulo bonna bakkiririza mu nkyukakyuka, era ng'essaawa zino buli omu ayaayaana okulaba nga afuna oba atuuka mu nkyukakyuka mu ngeri yonna gye basobola. Abamu tebasobola kukola gwe kyokola, abamu tebasobola kukola nze kyenkola, abamu tebasobola kukola oli kyakola, wabula asobola okukola ekyo naye kyasobola okukola. Webanga nduulu ye yeetaagisa okukuba ng'okwongera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi ng'ayitawo, bajja kugikuba yeekyo kyabaasobola. Oli waba asobola okuteekamu amafuta ge mu boodabooda okuwerekera President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, muganda wange ajja kukikola. Ajja kukikola, ajja teekamu amafuta mu boodabooda ye asobole okuwerekera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mubugumiriza okugenda eyo yonna gy'anaaba agenda. Oli waba kyasobola okukola kuteeka mu oyo anaasobola okutambula, kugulira oyo data asobola okuweereza live, okubeezaawo oyo asobola naye bw'atyo bw'asobola okulwana. Mulimu oli nga ye omulimu gwe wasobola okulwanira okulaba ng'atuuka ku nkyukakyuka ng'ekyokukola kiri kimu kusheyalinga vidiyo ya Ghetto TV, eya Mapu Media, eya Sita Uganda, eya Bobi Dayati, eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, eya NUP, eya NUP Media, nga gwe byosobola okusheyalinga okulaba muganda wange at least ng'otuusa meseji y'enkyukakyuka naawe eyo enwana yo simbi. Alright, ekyo ekibuga nakyo tukayiseeko, akabuga nako tukayise wano bayitawo batya Kiboga. Alright, ndoza tuyingira ekiboga zote tunayingira mu kibuga wakati naye nga tuli mu district y'ekiboga. Ekibuga tukiyingiramu essaawa yonna ekyekiboga. Ale mukimanya ekibuga kino omukulembeze Massive, omukulembeze akikuba n'akiwunzika n'akizza eno n'akizza eri. Ab'ekiboga wano we tuli omukulembeze mutegeerawo bulungi nnyo essaawa yonna tugenda batuukako. Mbadde nkugamba bw'obanga gwe tosobola kukola nze kyenkola, bw'obanga gwe tosobola kukola oli kyakola, nga gwe kyosobola okukola tambuza njiri ya nkyukakyuka ku mutimbagano ku ddatawo ow'ebitaano ow'olukumi ow'emitwalo esatu ow'ena ow'omwezi. Muzeeyi muganda wange mukulu wange ate gwe kyoba okola. Bwe kubanga tulina gwe tulabye ng'ayina ekissi okusembera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tumukuba ebifaananyi, muganda wange nga waliwo omusirikale asiwuusa empisa ne tusobola okumulaba ku vidiyo zino, omulimu gwe kyokola atudde mu ofiisi yo mu dduuka yo atya okulaga nti banaggalawo edduuka lyo konteyinayo bajagaano gikiriyalinga, gwe kyoba okola sheyalinga ekifaananyi ekyo kituuke eri ab'ennyumba z'oyo omusirikale
kituuke atulugunya abantu ab'ennyumba ze ab'eŋŋanda bakone eb'emikwano n'abaana balabe nti tataffe gwe guno omulimu gwakola kutulugunya bannankyukakyuka at least bwetambuza ekifaananyi ekyo yalina emmundu mu bantu etateekeddwa kubeera mu bantu ekituuke eri ab'eŋŋanda ze ab'emikwano abako n'ab'eŋŋanda ne baneiba be bategere nti neiba waffe kino kyakola omulimu gwe kukwata mundu kutiisatiisa bannayuganda kikole do it our brother do it our sister entambula etambule. So abantu b'ekiboga omukulembeze ali mu wiiki yakusatu munange nga ataraga eggwanga Uganda ekibuga Kiboga akiyingiramu essaawa yonna radio Kiboga mbatumiddeko baganda bange mwebale kuyimirirangawo ku nsonga ez'enkyukakyuka ne mubeera bannamawulire abatuufu. Yes, kanzireko eri ku mainstreams ebiseera ebisinga munono mainstreams we mba njogera ku mainstreams mba njogera ku Bukede na Vision Group byonna NTV NBS TV ezo zonna zisoloti n'ebirala we muba tusomezedda nga tuzeeyo ku ethics z'amawulire nsuubira singa ebintu bya Kyagulanyi byalimu essaawa zino mubiraga mu bulambulukufu naye TV ezimu bazigamba mulage bulazi nga atambula temulaga bantu kozi mukimanyi nti eggwanga lyawambibwa mulina ebigambo ebimu bye mutasobola kweyalinga ku mpewo zammwe mulimu enkuŋŋaana ezimu ze mutasobola nga mwekubira saidi empapula z'amawulire nga tezisobola kukuba Kyagulanyi biki byakola oba biki byali mu kutambula essaawa zino so mwasala dda eddiiro ne mulaga ati kitegeeza nti ne bannamawulire abalala nabo balina olukusa okusala eddiiro ne balaga wa we bali redde okugenda. Olunaku tuli mu Lwamunaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaga eggwanga munange anytime you are entering Kiboga City abantu obugumiikiriza bubabuze ne basalawo bamukimeko bukimi lengera emisinde obugumiikiriza abantu bubabuze mu kibuga Kiboga ne bamukimako kilomita nga namba abantu b'ekiboga obugumiikiriza bubabuze mu kibuga basazewo kumukimako omukulembeze ayingira ekibuga ky'ekiboga nkugambye abalenzi b'abawala abakadde n'abavubuka bagenze okulaba nga tebajja kumalako obugumiikiriza bubalemeredde era bwe batyo ne basalawo abaana b'ekiboga
abaana b'ekiboga abali mu mawanga ag'ebweru naddala bannyinaffe bakadaama ne bassekadaama abantu bammwe ab'ekiboga babaaniriza bulungi baba representinze bulungi baganda bange baba representinze bulungi nnyo baganda bammwe ab'ekiboga baba representinze bulungi nnyo baaniriza omukulembeze bulungi nnyo abava mu disitulikiti y'ekiboga Kiboga omukulembeze anaatera okukiyingira Kiboga mwenyini Ekibuga kirimu abalonzi obukadde 6,337 n'obugwagwamu abalonzi obukadde 5 bavubuka abavubuka ku bo obukadde 4,338 bawagira nkyukakyuka era nga abasinga ku bo bali ku ludda olwa National Unity Platform. Omusajja Dakisani Busuulwa ayina gwe yabuuziza n'amugamba tokiraba nga abasirikale ba poliisi mwe mutabangula eddembe ly'abantu. Kyagulanyi yenna gy'agenza atambula akomyewo bulungi nga tewali muntu yenna
akubiddwa ssasi tiya gaasi wadde bizinensi y'omuntu okwonooneka. Ekibuga kiyitamu ne bw'aba kimazeemu essaawa 2 ne bw'aba kimazeemu eddakiika 3 kitegeeza nti abadde ayitamu mirembe. So nga poliisi bw'ereetawo embeera n'ekuba tiya gaasi, abantu bangi bakosebwa, abantu bangi bafa, bizinensi z'abantu nnyingi zikosebwa, ebintu by'abangi bibbibwa. Kati kitegeeza nti poliisi y'emu kwereeta obutabanguko era y'emu ekulira akavuyo okusinziira ku busuulwa kye yabadde agamba. Abategeera tuli wano ku ddwaliro ly'ekiboga, tuli ku Kiboga hospital. Omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu lunaku lwa 5. Edi Mezaya mumuleke, musajja mukulu bwakwebuuza amagezi. Edi Mezaya alina emyaka ndowooza 59, ayingira 6, sinakiri nga yawezezza 6. So sisobola kudda ku musajja mukulu oyo atalina ndowooza ate njogere naye. Nedda muganda wange, buli omu alina enfaayo. Aponye yamala tuula kwene emmotoka, buli omu afa bibye. Waliwo eyazuukuse nga mufu eyasobodde situka, waliwo bingi. So I have no time kyekyo mukulu. Nedda muganda. Omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira ekibuga Kiboga wakati, naye nkugambye abantu bangi ebbali w'ekkubo ku bizimbe. Obukadde 6 bwenjogeddeko, obukadde 6 mu emitwalo 813 abo be balonzi abali registered. mazima woba okireyiminga ddala nti bannayuganda baakulonda, tambulako mu konvoyi bweti nga toli mukuuma kemberenge oba nga toli mu buleti protected glasses, otambule mu bantu bwe bati bakugobe, bakuwubireko bwe bati bakuyayanire, goleme bawa ssente ate bo bakuwe nga tobasabye, bakuyimbire bakuddukireko kilomita bw'oba ogamba ddala nti abantu baakulonda, then we baba tebasobola kukikola lekawo entebe y'omwana mirembe ogende oyogerweko mu byafaayo nti omusajja we yakyayibwa yalekawo entebe n'agenda mirembe.
lengera ekiri emabega abaana b'ekiboga batimbye ebitooke ne baluuni nkugambye batimbye ebitooke ne baluuni omukulembeze ayingira ekibuga wakati ekibuga esawa yonna akiyingira abasirikale batunula butunuzi because they have nothing to do tebalina ki kyakukola Kyagulanyi Ssentamu yayita mateeka kati banoonya ekyokukola
tebakirina whereby balina kugumiikiriza bugumiikiriza. Lengera ekiri mu kibuga muganda wange, abantu bavuddeyo ebule n'ebweya ewala n'okumpi, kyekiri ebule n'ebweya baŋŋambye ekitegeeza ewala n'okumpi. Tukyali tuli ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda Hoima naye omukwano abantu gwe bamulaga mungi nnyo muyitirivu ddala, bamwaniriza wakati mu bitiibwa eby'amaanyi, bamwaniriza mu kwagala okw'enjawulo, mu kwagala okw'akabi nga pulezidenti w'eggwanga okuba nti ate bakyaliddeko The People's President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine, omukulembeze eyalondebwa abantu, mugambye enkuba ategganyiza abantu, enkuba ateganye bantu mu birako, omukulembeze eyalondebwa abantu, Ruth Nankabirwa wano waava eyaliko nampala wa government, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oh my God, tetunaba kuyingira mu tawuni mwennyini naye tuli mu disitulikiti y'Ekiboga, ekibadde ebukomero mukirabye, ekibadde wali mu bitundu eby'Ekakiri mukirabye. Wano Ruth Nankabirwa yavumanga Bobi Wine every time. Wano waava omukulembeze w'eggwanga, omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Wano we tuli wennyini, omukulembeze eyalondebwa abantu. Eno y'Ekiboga, abasajja abazze beewaana nga bagamba nti baamalayo omusajja afuludde buli kimu. Eno Ekiboga esingamu kubeera mu basajja balunzi, singa kubeera mu basajja balunzi, basajja balaba. Naye ebyo byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu tabimanyi, yajja kukyusa mbeera. Nze atusingwise Jonan Luwaita muwaguze bamwaniriza. Eno ye kamera tu wano ku Ghetto TV. Muganda wange mugenyi ali wali ku kamera 1. Jukira president bwe yasembayo okujja wano, poliisi n'amagye mu biseera by'akalulu bamunyigiriza ne bamutwala waggulu awo mu kantu kalinga kapoloti kamu okukakana nga akabooze, abantu ne basigala ne mu kkubo. He is the leading president of the Republic of Uganda. Yalondebwa mu mwaka gwa 2021 ennaku z'omwezi nga 14 mwezi gwa January mwaka 2021. Ebyafaayo biraga nti ye mukulembeze omuto akyasinze okulondebwa ku lukalala lwa Africa. Era ebyafaayo bikulaga nti National Platform is the youngest party that has ever come. Mu budde butono n'etwala omukulembeze newankubadde mwami Museveni akyeremeza mu ntebe, naye ebyafaayo tebisobola kuvaawo. People Power Movement is the youngest movement that came in short time and took power. Omukulembeze eyalondebwa abantu, nze atusingwize Jonan. Olunaku olwaleero agenda wali mu disitulikiti y'e Hoima
oba giyite the oil city, ekibuga ekijjuddemu zaabu ne feeza, ebyobugagga eby'omu ttaka bijjudde awe Hoima. Naye ekyewuunyisa be bamu ku basinga obwavu ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero abakyaliddeko era mugenyi akaaliyo wakati wamu na NRM ne muna FDC asinyansinya kato ebiseera ebyo President gwe yawagira, naye ate oluvannyuma ne bamubba, but finally mu kalulu akawedde asinyansinya kato yasobola okukomawo ng'omubaka w'ekitundu ekyo, newankubadde ava mu kibiina kya FDC naye muwagizi nnyo wankyukakyuka era ayagala nnyo President waffe ow'eggwanga era ye President we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye Hoima City oba Oil City kyekibuga kye tugendamu. Ekibuga ekyo kirimu by election oba okuddamu okulonda akalulu ak'omukulembeze wa district, era Moses Aguda ye candidate w'ekibiina kya NUP, the youngest party, the leading party. President asazeewo awubeko olubulu lw'ebigere mu Hoima asobole okubeera nabo mu bbanga asobole okusagula akalulu n'okwongera kunyweza ku mirandira gy'ekibiina saako n'omugendo gwa people power n'okwongera okuzukusa abantu b'ekitundu ekyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu lukyanga luba lwa Mmindi. President Bobi Wine gwe mulundi gwokka gwakyafunye okutambula eggwanga nga tataganyisiddwamu. Tetumanyi kino kizenga akatego, tetumanyi kigwerawa, naye yembeera eriwo. Olunaku olwaleero ekibiina kya NRM omubaka atwala wano Kiboga West County ofiisi y'enzigale, obutebe buli bweru. Jukira nti disitulikiti eno Nankabirwa mwe yali ava, naye ate muna NUP Nakimwero Christine muna NUP yasobola kuwangula obubaka, era NUP efuga wano. Twogera bino nga NUP be batwala ekitundu kino ku constituency ey'abakyala. Abantu bagamba ffe be balangirira Kampala be babimanyi. Eno ye kamera tu nze atusingwisa ekyonan, tuli mu district ey'Ekiboga, newankubadde olukubakuba luyitamu, naye tekiganye bantu okuvaayo okuyimbirako omukulembeze yalondebwa abantu. Bayimba kimu Bobi Wine gamba atya Alice Nanungi munnakibiina kya NUP era nga kansala wali mu district y'e Masaka. Webale nnyo okwagala Getu TV saako n'emirimu gya President, n'ogamba nti olwendo lw'amazzi nga Getu TV oba otufuta oba airtime, n'ogamba nti ngibasindiseemu. Thank you so much Councillor w'e Masaka Alice Nanungi. Godfrey Ruyombya muna NUP okuva Nakawa, webale nnyo nnyini ddala. Tukwagala nnyo era tukwagaliza ebirungi. Webale kwagala Getu TV. Olunaku lwaleero naawe nkulabyeko kuba era tutambudde wamu. Njagala kwebazaako muganda wange Robert Kakoza okuva wali e Lubaga, ate nga gw'omukuba Director ba Computer Doctors Uganda wali ku Plaza Kampala Road. Webale nnyo ssebo okwagala Getu TV, n'ogamba nti mugende mukole emirimu gya President, mugende muwagire ku Plaza mu dduuka namba 16 mu basement, mujja kumulaba muganda waffe oyo ye Kakoza. Abaana b'Ekiboga baaniriza omukulembeze
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli amulaba agamba wuli nkugambye omulembe gwa ssimu Kyagulanyi abayigiriza okukwata essimu omulembe gwa ssimu Kyagulanyi yabayigiriza okukwata essimu. Oh my God, oh my God, buli omu akwata essimu ayagala sigaza ekyafaayo eritali lyawala ayagala kubeera omu ku abo abawa obujulizi kugombolola nti pulezidenti namwerabirako n'amaaso gange. Ebyo byafaayo bye mulaba tebamala gakwata videos, those are testimonies. Tomorrow bajja kuba bagenda ku magombolola ku madistrict bagambe nti nze pulezidenti mumanyi. Bayimba Bobi nkujjukiza eno Kiboga mwe muva Rusi Nankabirwa Nero ne bwaba oyo Kiboga ye Ghetto TV. No, ye camera too. Oh my God. Bana be Kiboga. Abana be Kiboga bagoba Nankabirwa na bugisi mufungize ne baleetawo na Kimwero. Eno ye Ghetto TV kwoli. Omukulembeze ayorekera bitundu bya Hoima. Bayimba Bobi eno ye kamera tu ayagala kulaba ku mukulembeze. Genda kamera 1 osobola okwerera ku mukulembeze. Essanyu libatta, essanyu lijira okubatta, essanyu lujira okubamalawo. Eno ye Kiboga district. Abasajja abalunzi bawangalira nnyo mu kitundu kino naye ate baagala nnyo enkyukakyuka. Bagoba Nankabirwa yayogeranga bye batategeera. Bamugamba togikwatako n'agikwatako. N'aduula n'okuduula. Bamugamba togikwatako n'agikwatako. Abaana ne bamulaga omugongo. Kugambe buli wayita ebeera public holiday. Bwayita ku ddwaliro ng'omulwadde awo omanya oluguddemu. Poliisi kati ekuuma mirembe yasigaza gwa kulaba bulabi basajja batu baba basanyufu nabo bavaayo ne beerabira ku mukulembeze w'eggwanga. Tebakikkiriza kuba tebakirabangako. Balaba omwana omuvubuka omuto eyajja ng'akolesa emirembe nga bamujeregerera buli wamu. Afukamiza dictator. Omuvubuka eyajja n'emirembe afukamiza dictator. Oh my God, afukamiza dictator. Amufukamiza. Yasooka muteekisa bukono waggulu
kati essaawa eno ataddeko amaviiva abiri. Dictator agenda awanika mpola mpola. He's so down to earth. Abapoliisi beewuunya omwana kye yakola. Abapoliisi beewuunya omuvubuka kyakola. Naye talina kyakola ky'amaanyi. Ayogera ebyo bye baagala okuwulira. Dictator. Oh! The dictator who came into power in 1986 is falling in time. In time from now, the dictator is falling. The dictator is falling. Oh my God. The president is up on camera one. Genda yoraba omukulembeze. Genda camera one. Omukulembeze w'eggwanga yalondebwa abantu. Oh my God. Mukagundi hapo. The dictator is worried. Nachemalira essaawa yonna asiba engugu. Nachemalira essaawa yonna. Nachemalira essaawa yonna. Essaawa yonna. Nachemalira. Nachemalira essaawa yonna. Gye yabbiranga obululu. Eno yonna gye yeesuga. Abasajja bakoowu. Agenda Hoima. Daba ekiri ekiboga. Baddanga mu kubba ggwanga. Kumba abantu balaba. Baddanga. Oh my God. Baddanga mu kubba ggwanga ne beerabira abaabalonda. Baddanga mu kubba ggwanga ne beerabira abaabalonda. Baddanga mu kubba ggwanga. Baddanga mu kubba ggwanga ne beerabira abaabalonda. Essaawa yonna. Baddanga mu kubba ggwanga ne beerabira abaabalonda kati ensi ebanaabidde mu maaso. My God. Dictator atuuse waawoomera okulya. Abaana ba Hoima essaawa yonna akulembeze abatuukako. Bannankabirwa baddanga mu kubba eggwanga ne beerabira abaabateekayo. Agamba atya mwanyinaze Mariam Patel. Oh my God. Baddanga mu kubba ggwanga. Baddanga mu kubba ggwanga ne beerabira abaabalonda. Oh my God. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabuusa ensi eno. Abantu baali beebase. Abantu babeeranga ku bibozibozi byatwarwana. Ebyo kati baabyerabira. Tebafaayo baasi yaabwe. Oh my God. Baddanga mu kubba ggwanga ne beerabira abaabalonda ne beerabira abaabateekayo. Essaawa etuuse bali mu bbaala g'ekibuli. Omusajja eyajja mu 2017 okuva mu geto eyalina akazindaalo yali muyimbi. Essaawa eno yabuusa abantu. Oh my God. Oh my God. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Omuvubuka omuto embula kalevu eyajja omwaka ogwa 2017 mu Kyadondo East. Essaawa eno avugidde akayinja mu ngato. Abasajja baddanga mu kubba ggwanga ne beerabira okukolera abantu. Essaawa etuuse babeefuulidde. Abaabalonda be baagala okubajjayo. Abaabateekayo essaawa eno baagala kubajjayo. Eno ye Ghetto TV, eno ye Camera 2. Nze Atsingwize Jonan. Tuli mu district y'Ekiboga. District eriraanye Ekyankwanzi. Eno gye beegirisizanga. Eno gye babbiranga obululu. Bannankabirwa baalimbanga omusajja nti obuwagizi gye buli. Essaawa etuuse
nakugamba obulimba bukeera nnyo n'okunaaba tebunaaba tebusenya na kusenya amazima gatandika leeti amazima gazuuka leeti ne ganaaba ne gasenya bulungi nnyo ne gambala engatto ne ganoonya ekisumuluzo ky'emmotoka ne gooza nako ku mmotoka ne gakebera emipiira ne gateekamu n'omukka ne gasimbula zigenda owera 3 gabeera mu bulimba bubeerawo nga bulwanagana mu kkubo. People power is greater than people in power. The people power movement is becoming something else in the world. The youngest party, the youngest leadership, headed by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. He's the youngest leader in the world. He's the leader who came into a short time and took the power. This is Ghetto TV Camera 2. We love you so much. Thank you for following those people who are in diaspora. Our brothers in America, our brothers in North London, London City. Thank you so much. The Man City town, the Manchester town, the Arsenal City, the United Kingdom. The love of the president is here again. The love, the sleeping giant is on the back. The sleeping giant is on the road again. Empologome yebase balowooza nti efudde. The sleeping giant is awake again. The sleeping giant of people power. Be bamulabanga ng'atambula emitala amayanja nga balowooza ali mu kuyisa bifulu. Essaawa etuuse batuuse kutuula bufofofo. The dictator is at the high end. The dictator is at panic. Essaawa yonna okuva kati. Anytime from now. Anytime from now. The dictator is falling. The dictator is worried. The dictator and his clique, they are at panic. Eno ye Kiboga mwe babbiranga. Omugo gwanyukanga mu Kiboga mu biseera by'akalulu. Nga bagamba eno nti n'ente zironda. Eno n'emigo gy'ente nga gironda. This is Ghetto TV, the People's TV, the world over, the leading TV in Uganda, East Africa, and the world at large. It is among the best online TVs in the world. Thank you for supporting Ghetto TV. Our main celebrants, our main sponsors, Godfrey Yombia from Nakawa. The Speaker of Nakawa, we salute you so much. Thank you for the work you are doing. The Councillor of Masaka, Alice Nanunchi. Thank you so much that you supporting Ghetto TV. We can't forget our brother Kakoza Robert of Computer Doctors at MM Plaza, Kampala Road. Go to basement, shop number 106. This is so good. The love in us is unconditional. Gambatia, my brother Eddie Sewagara from UK. Thank you for loving and following Ghetto TV. Thank you for loving Ghetto TV. This is Camera 2, alive from Kiboga district. Kugambye eno n'emigo gironda, ente zironda. Bebaza Katonda olw'omwana waabwe. The son of the soil. The son of the soil. Oh my God. This won't be easy road for the dictator to overcome. This can't be the easy road for the dictator to overcome. Nze atsingwize Jonan. Eno ye Camera 2 tuli mu district y'e Kiboga. Abantu be Hoima muri kurungi kyali ntwija tuli mu nkoba. Ntubakunda bojo. Abatoro n'abatoro kazi mu Hoima mwena ntubakunda kyali.
eno ye Ghetto TV nkiddamu nti eno ye kamera 2 ayagala kulaba ku mukulembeze eggwanga genda kamera 1 Buganda Ronald Bugenyi kwali akuweereza bulungi nnyo agamba atya muganda wange Richard Kalema kale nnyo okubeera mu byuma n'obonyabonya dictator eggwanga amaaso galitadde ku mukulembeze w'eggwanga yalondebwa abantu abaana b'ekiboga essaawa yo n'omwana wamwe abasibula atayorekere essaawa yona olunaku olwaliro pulezidenti waffe ayambadde engeri ya kivubuka nnyo oba agiyita engeri ya kisaazisaazi but he is very smart ataddeko baret ku mutwe sako akubye kashaati kakaki mukulembeze w'eggwanga olunaku olwaleero kwali Kiboga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine agenda Hoima naye guno gwe mukwano bannansi gwe bamulaga buli watuuka asanga abantu bayitirivu bamulindiridde okumulabako bano nno b'ekiboga bebamwaniriza mu mukwano omungi bwe batyo twatandikidde Lwamata bali ne bajja Lwamata Kiboga wonna bamulaze omukwano ogw'enjawulo bamulaze omukwano mungi nnyo ng'omukulembeze w'eggwanga bamwaniriza mu bitiibwa eby'amaanyi bamwaniriza mu mukwano ogw'amaanyi bamulaze nti bamwagala nnyo era bali wamu naye oyo nno Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine abantu balaba bonna bagudde n'eddalu lwa mukwano mungi gwe balina eri pulezidenti waabwe gwe balonda kale nno kati tuzivuga tugenda twolekedde Hoima essaawa yonna tugenda batutuuse Hoima era abaana b'e Hoima tujja aba Kiboga bo bato omukwano gwagumulaze kale kwetuli nammwe mubeerewo twebaza okuba nti we muli mangu tugenda batutuuse Hoima nabyo tutandika okubibawa musobole okubimanya Mukama agira abakuuma mweraba